Ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti bavumiridde ebyakoleddwa byonna mu kukwata n'okusibira eyali omuloodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago mu kifo ekibadde tekimanyiddwa. Okubeerawo tuvumirira ebintu ebyo era twagala kujjukiza gavumenti eno nti wekibanga bye byabalwanya bizzeemu, ndowooza nti bannayuganda bangi bagenda kukemebwa ate okwonoona emisingi egibadde gitandise okuzimbibwawo. N'olwekyo leero tubadde ne kokasi yaffe nga twogera ku nsonga ezo n'okusala amagezi okulaba nti ensonga bwe ziti teziddamu kubeerawo, tulabe nga tubeera mu Anso Erias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba. Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basementi. Abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalaga ebifaananyi. Embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti, kubanga enkya tetumanyi ani gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Bano nga bakulembeddwamu Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti balabudde ku kabaate akayinza okuva mu bikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu era ne balaga obutali bumativu eri akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga aka Uganda Human Rights Commission ke balumiriza okuba nti kafuuse kyesirikidde ku bigenda mu maaso. Olinga Uganda Human Rights Commission of course bisirise ku nsonga zino oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Edi Mutwe aba Uganda Human Rights Commission ne bawandika ebbaluwa, twabalemerako nnyo, twawandikira ebbaluwa nakyo ne bawandika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Edi Mutwe n'abagamba mwe nno saagala kummanyiira nammwe nja kubakima ne batya kati baabivaako. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Muhoozi ye nga bw'amenya amateeka tugenda mumukolako ddi, amateeka gano amukolako ddi kubanga ofiisi yagikozesa bubi, tagoberera amateeka. Tulinza okulaba nga naye amateeka gamukolako nga bwe kirina okubeera. Ababaka bano ab'oludda oluvuganya mu ngeri y'emu basabye buli muntu okuvumirira ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu, ng'era wano basabye ab'oludda oluvuganya okwewala ebyokwerumaaluma bwe gutuuka ku nsonga eno. Natta abantu, n'atulugunya abantu, n'abawamba, tagoberera amateeka. Muhoozi weeyita ki? Who the hell do you think you are? Gwakuba nti amateeka tegakwatako. Yalowooza bwa kitalo nnyo, tulina kumutya. Munnange tetujja kukutya. Muhoozi si ye gwe Katonda. N'ebyo by'otiisatiisa ono nja mutta. Gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiiki ejja? N'abo b'otiisatiisa obalekewo. Dira ne tubirwanyisa ffenna. Ensonga eno si just yaffe ab'opposition, yaffenna, kubanga buli omu tali safe. Bw'atyo Joel Ssenyonyi asinzidde wano n'asaba omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oboth okuyita palamenti mu bwangu okuteesa ku nsonga eno. Ne sipiika ayite palamenti era ngenda muwandiikira ebbaluwa nga musaba palamenti agiyite tulungamye eggwanga, kubanga yatusuubiza bulungi nga sipiika ti palamenti egenda kudda ku sayidi y'abantu okukola ekituufu okulungamya obulungi eggwanga. Eggwanga lyetaaga kulungamizibwa mu kaseera kano ke tulimu. Tukusaba sipiika palamenti ogiyite, kubanga yagisuspendinga n'agisindika mu recess paka nga 7 July eyo wala. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire. Y'omukulembeze w'ekibiina ki People's Progressive Party w'ekiseera Saddam Gaira asabye ab'oludda oluvuganya nti bave